Isa buli tuze gobako. Kumbe sente zaffe. Kati NRM okububbi bwe bayina bagenda bagamba abantu nti sente za NRM Museveni agabudde. Abantu ffe olw'obukyali bwe tulina n'obusungu bwe tulina ku NRM ne tuzidduka bwe tuzidduka bo be bazirya ne bazisigaza ke kabadi akali awo ogenda okwetoloola nga bazifuna ba Luganda mukwano gwange oli nga zitambulirawo mu kantu ana imba ne unjera ba Luganda yazifuna mwezi guno wa Lugugu bo batwe bakola nze kyazinziro saamu kungamba nti ngenda wandisa abantu bange nze ndi mukulembeze mpandisiza abantu bange kibina ky'abantu 15 ate basoka kuwaako omu bampe abantu bange bagambe abayisemu ogitegeera banyigira bagambe kansala ye yafuna fere Lubalusewa TV mazima ku mazima gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire The Place kyekifo kyokka wootuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kosa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda Kasangati awo wennyini nga ku New Broom oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu noti 7 noti 4 6 4 39 6 oba noti 772 6 4 39 The Place, a home far away from home. Okay, tukwebaza gwe wenna atuwekumidde ku Lubalusewa TV. Nze Aje Samuel program nsonga ku nsonga mwe tuleetera abanna bitone mwe tuleetera abanna byabufuzi ne basobola okulambika ensonga nga bwe yina okubeera. Gwali eyo tulaba nosobola okubanga ojjamu ebimu ku ebiyinza okuyambako mu bulamu bwa bulijjo. Tekamu abasimbi ba Smiles Water and Plumbing Services banono nga bakola ku mazzi mayonjo batuukirire basobole okubanga ate bakwasaganyiza ensonga ezo. Namba zaabwe kweziri ku screen ya faawo osobola kubirako okubira director yennyini n'asobola okubanga ate ensonga y'amazzi ne plumbing mu mayumba mu masomero kampuni ez'enjawulo asobola okubanga ate ezo ensonga zikwasaganya bulungi nnyo. Sunset Junior Schools bano nga balina campuses 3 Matugge, Kawanda, Sako ne Kawempe batuukirire balina boarding ey'omulembe abaana balya bulungi basoma bulungi ba teachers bali qualified batuukire basobola okubanga ate ezo ensonga bazikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. Olunaku lwa leero nyina gweri naye mu studio wano ya Lubalusewa TV sobola okubanga ate tukwasaganya naye mpolampola agenda kuba atubuuzaako sobola okuba ate nga naye tuwuliriza ku bigambo bye. Sebo tusanyisa okulaba nate ku Lubalusewa TV okusanga sewo esebo n'abatulaba aba Lubalusewa nsanyisa obbalaba babuuzeeko erinnya n'eddoboozi Sengija Anodi kansala agenda okiikirira ekyalo Mabanda Gombe Division. Mbabuuzaako mwenna abalabi ba Lubalusewa TV nti mweyongera otulaba mweyongera otuwagira tuli baana bammwe. Okay, omulabi waffe ono ye kansala oba wonare bajja wali weesimbyewo mbadde seesimbanga woko ku guno omutendera naye mbaddeko mu committees ez'enjawulo naddala mu bavubuka naliko omuwanika w'akakiiko k'abavubuka 2016 nenzije ne neesimbawo ku k'abavubuka 2021 naye olwo kutetakanyizibwa kwa poliisi baateekamu amasasi tiyagaasi nagenda okujja nga balangiridde abadde munda nga ffe tufulumye ne batannangirira naye saggwamu maanyi ne kimpa obuvumu okweyongera nga ngoba ggoolo yange. Ensimbi z'abavubuka waziwanika bulungi? Naziwanika bulungi era nze mu kisanja ekyange bw'otuuka ku kyalo Mabanda nze nzekka alina ekiraga nti kyakolebwa abavubuka nabaterawo ttanka y'amazzi twalina taapu y'abavubuka then nensaka ttanka mwe tusobola reservingira amazzi bwe gaba gazze nakati ekyaliwo. Abantu bakozesa amazzi? Abantu bakozesa amazzi mutunda matunde amazzi ga 10 ku 2 lwakuba kati munnange yanzirya mbigere bangamba bills zamulemerera era waliwo ttanka naye amazzi bagasalako tebannaddamu gazzaako. Okay. Omulabi wa Lubalusewa TV yandyagadde okumanya Anodi yani? Anodi nno ye mwana enzaalwa ey'oku Mabanda
awo okungokirira nga kuwanda ndi musajja muganda ndi musajja neddira mamba era ewaffe gye nsibuka tweddira mamba kakoboza akabiro kaffe gongolo omubala gwaffe gugamba ntegereza abalangira n'abambejja tudde ekyanjove tuteeseza obuganda era ndi musajja akuliddeawo mu katale nze gulaba nsomye mu kutoba muzeeyi wange yafa nkyali muto nnyo neneeyiya nnyo okutandika P7 nakolanga bwe neewerera era nasikanga capati awo mu katale nga nkola n'omwami bamuyita Kamenge era ndi mutaka ku mabanda okwo teri atammanyi. Osoma paka wa primary ugisomeddewa? Primary nagisomera natulira ku St Jude Kiryagonja. Bwe nava ku St Jude nengenda ku Matuga Mixed Secondary School then nasomera paka senior 6. Bwe navaawo olwa ssente n'obutali busobozi nakomaawo. Nengamba Katonda bw'ali bannyambye nenfuna ssente ndiddamu ne neeyongerako kwebbaluwa gye nnina enzikiriza n'okwesimba kuba president. Ndiwa A-level. Honorable, ovuddeyo okikirira abantu b'oku mabanda. Kiki ekyakuwaliriza n'ogamba nti naye lwaki sijja nenkiikira kuba ndaba wajjidde mu kibiina ki? National Unity Platform. Yakuwadde kaadi? Yampadde kaadi. Kati jjukira wabaddeyo wa National Unity Platform. Si ye Shabani? Shabani. Abaddeyo. Olabye nga byakozeeko byetaaga okugattako? Byakozeeko byetaagisiza ddala okugattako lwasonga muganda wange abaddewo emyaka 10 byebisanja 2. Kati ku luno natunulamu nayogera naye, in fact nze nasooka kwogera naye kuba muganda wange naŋŋamba ebbanga lyamaze wano limala agenda kulinnya then nze nzijaawo. Kati simanyi we byatuuka mu maaso awo ne bimukwatamu nali ndi awo nga mpulira abaŋŋamba naye yakomyewo mu kifo ekyo era netugenda okugyayo empapula ffenna ku kitebe netuzizaayo nga eziraga interest mu ekyo ekifo nga tuli naye era twatambulanga naye nga ffe tetweyinaako obuzibu lwa nsonga namugamba tugenda kwerwanyisa mu kifo si kulwanyisa muntu na muntu tuvuganya ku kifo wabale tetwevuganyaako nze naawe era Katonda n'annyamba bwe baatunulamu nga tutuse ku kitebe bwe tugenda mu screening vetting balabanga obusobozi mbuyina obusobolera ddala bw'ova ku muntu okugjayo incumbent amazeeyo emyaka 10. Hati embuuza omuntu amaze emyaka 10 abadde atukiikirira tabanga abadde atukiikirira mu nsobi bw'obanga omukubye mu vetting. Kyenkugambye nti obusobozi babundabamu nga mbuyina obwaddala era bwe natuuka wali balabira ddala omusajja kansala ajjudde muganda wange nakkiriza ebyava mu kulonda kuba twali naye ng'akimanyi ekibiina kyaffe kigoberera mazima na bwenkanya era ye teyazze teyakkize wadde nakkiriza abeere emabega wange ku lw'obulungi bw'ekibiina n'okugoberera ebyava mu nsalawo y'ekibiina. Honorable, bannamabanda kiki kyolaba kyoyinza obbagattako ekyalo kyabwe kisobole okukulaakulana? Neyanza nnyo okumbuza ekibuuzo. Bannamabanda naddala abantu bange abawangalira ematu g'okutwaliza awamu. Kansala takola bintu bingi nnyo, kansala tagaba ssente, kansala talima nguudo era tebabalimba nti nja kusuubiza nti ngenda kukulimira oluguudo. Emirimu gya kansala giba mitono okusinziira ku kapasite ye n'ekitundu kyalimu. Kansala nze abantu bange ab'okumabanda ngenda bayambira ddala okusinziira ku misolo. Ebintu ebisinzo nyiga abantu bange ab'okumabanda misolo. Gavumenti bwetuula eri emisolo egereka kutunzira ku makubo kati. Ne bagamba Semuto Road buli ali awo agenda kuba license ya mitwalo 15. Ali ku Lakeri Road ya mitwalo 12. Tebatunyirira ku busobozi bwa muntu, bo batunyirira ku makubo. Kyengendo okuyamba abantu bange ab'okumabanda nti emisolo give mu kutunuulira ekkubo. Batunuulire Ssekinnoomu ozze mu business yo. Ona ina retail y'edduuka ye business erimu ssente mmeka? Ssente mmeka? Mulimu biki byatunda. Abantu abamu bassaamu bibokisi bikalu nassaamu n'amazzi. Olw'okuba wava eri waggulu nga bakugerekera nti oluguudo lw'e Ssemuto lwa mitwalo 15 n'ojja n'omugamba license ya mitwalo 15. Awo wengenda okulwanirira ddala abantu bano abasolooza emisolo balina nga tebannagereka balina ttuuka buli Ssekinnoomu basobola okukikola nga basisinkanye ffe abakulembeze. Bw'oba ojja mu kitundu ky'emabanda laba chairman, olabe kansala, olabe chairman w'abavubuka. Tukutambuze nga tusinziira muntu ku muntu nga naawe olabako olabe business y'omuntu ono ezitowa kyenkana ki. Nosanga omukadde atunda caayi ayagalako emitwalo 10. Emitwalo 10 mbu license ate n'omuwa n'etteeka bwenkomawo bwe nti nsibawo
agenda zikola ddi ekirala kyenjagala siiru zino ze bateekako abantu baffe we batuuka eggombe nga bamaze osasula siiru siba okuggyako siiru babasaba fayini ya mitwalo 2 amaze okusasula omusolo gwe beetaagisa baba ne bamusaba 2 ate ejja okuggyako siiru gye baataddeko giba gyaki kubamalira budde mbuye fayini waluddewo ekyo kyenjagala otangazaamu twogere n'akakiiko twogere ne tawuni kiraaka twogere ne mmeeya abantu baffe tebagenda kuwanga ssente za siiru ezo abantu baffe balina okubasasuza omusolo okusinziira ku nnyingiza yaabwe n'enfuna yaabwe ekyo kyo nkiwulira kati waliwo omusolo omulala ogulumya abantu omutwe naddala muno mu matugga ogwa property rent omusolo gwa property rent tegwali badde mubi gwe musolo ogwali badde omulungi okusasula buli musasuzi buli taxpayer kuba 70% of taxpayers money erina kuddamu abo abagiwa naye abakulembeze baffe tebawa information mu bantu be bajjamu omusolo tebajja tubuulirira tebajja basomesa lwansonga abakulembeze ne batawunikiraaka ne batekiniku omusolo sente ezo baagala ne bazikozesa ebyabwe ze baagala omusolo simba wakati tuntwala speed abakulembeze sente ezo ne batawunikiraaks bakola batya sente baagala bo ne bazitegeerera ze baagala ozikolamu sente ezo zirina kuba z'abantu abawoogwa omusolo 70%. 70% mu mateeka g'omusolo gwa property rent erambika bulungi era akiti ekulambika nti walina okubaawo village committees okuvira ddala ku byalo village committees ezo ze zigenda okuteeseza omusolo gwabwe gwe baziggyemu ogw'omwaka zigenda bayamba ki bashareholders abasasula omusolo ogwo gwa property rent batuula ng'omwaka guweddeko ne bagamba 75 yaffe % ekomyewo ku kyalo Mabanda twagala tukoleremu ebitaala bo bennyini abaguwa enzikiza nnyingi mu enzikiza byalo nnyingi okukkirira mu nziko tekabakubirawo abantu waliwo enkomiti y'anabateegera wababbi babaawo tuteekewo ebitaala bo bennyini abaguwa olaba nze omusolo gw'empata ogumpa ekirungi kuba security kati ebyo byonna abakulembeze ne batekiniko tebaagala bantu bitegeera ano nkuba akama sente ezo bazirirayo sente ezo bazifuna bo ne bazikozesa ebyabwe kati ku luno baatugamba akatale k'okumabanda tugenda kawa ebitaala 4 ebitaala babi bateerayo dda tebannaba babiyisa mu financial year wedde nti bijja ku Mabanda ebitaala bimeka 4 olwo bonna ababiyise ebyo bawonale bo bana babaddeyo kati abahonale bo baffe ababaddeyo ebiseera ebisinga babadde si bayivu ebintu ebimu tebabitegeera lindamu era osobola osanga honorable n'omubuuza gwe ekitundu kyo kiteeserezaayo ki nga tamanyi kati kankunyonyoka katukamu kankuzeko emabega nga mugenda otuula mu kanso babawa bye mugenda oteesaako wiiki emu emabega bwe bamala obbibawa empapula ezo zibaako emika 3 mu egi 2 kansala nga toli muyivu tosobola kusoma mika egyo gyonna n'ogitegeera era ye bakuwa akatabo konna bye mugenda oteesaako bye mugenda oyisa babiterekaka paka kanso eriyo olw'okula najja n'akatabo ke n'atuulaawo si engeri bano bakanso baffe balooya bwe batukola akwepapula nebikulema okusoma obuzibu n'osayininga busayirizo ga bampe kye bampa kati kanso bwejja bwetuula tawunikiraaka ne banene tekiniko ne bani ne mmeeya bo bamala okwogera ono gwe babadde olupapula tamanyi bayisizza gyawaayo buli katabo kebamudiza nga zaayo nga ddaka bebawonale bwe tubadde nabo bebawonale bwe tubadde nabo lwansonga babadde bakibogwe nnyo nga tebali tekinikale nga si bayivu tebamanyi kiki kibalina kukola kyobulaba osanga honorable eyo kansala justice LC free kansala ng'asuubiza abantu ngenda kukola ekkubo ngenda basimira oluzzi eno kati ffe tuli mu Kampala metropolitan tetusobola kukola nzizi gavumenti olwaleero etuwa amazzi ga taapu enzizi zirina bba mwerwerwe wano olwaleero bwaffe tulina kuba na taapu sina nzizi era mpulira nnyo abasuubiza nti tugenda bakola oluzzi lw'omudumu wane waffe wano tuli mu urban center tetusobola kuba na nzizi tulina bana ziri ennongoseemu tetulina kuba na nkonge tetulina kuba na nkonge awo twayitawo dda kati ba honorable baffe abamu ebyo tebabimanyi ajja n'asuubiza abantu bataakole honorable biki byolaba nti bannamabanda ng'ovudde ku musolo biki ebirala byolaba ebibulamu bannamabanda ebirala ebibulamu waliwo omutemwa ogulina okudda ku LC nga guva ku ggombolola olw'emusolo gwe tuwa eggombola y'eggombe omuluka matuga ye capital city y'eggombe era gwe muluka ogusinga obuvaamu omusolo naye nga muluka ogwo matuga ate mulimu awasinga obuva omusolo ye Mabanda kati Mabanda bwebanga yesinga obuvaamu omusolo kitegeeza ffe tulina ofuna percentage ennene percentage ennene eyo erina londolwa kansala
kansala oyo ng'akwataganye ne chairman w'ekyalo ate kati onalebo mulimu baonalebo abazirondula nga bw'oyogera nti ogenda zirondula n'oba oli awo ate ne bakwookya ekyojja mu miro tugenda ng'osirisa ate ng'okyalondoola ekyojja mu miro ffe guno omulembe gwaffe ogwa National Unity Platform ekyojja mu miro bakikuwe bakulaba era guno omulembe gwa Kyagulanyi agenda kukunamya buli muntu yenna eyeefudde omugezi ng'afuna ekyojja mu miro era abantu bakulaba nze ogambe tubadde ne kansala waffe abadde mulungi era bw'oyitamu abantu bagamba abadde talina kyakoze abantu bagenda kutuukamu bakubemu ttooki abadde mulungi ate n'ogaa ate talina kyakoze ekibadde kimufudde okuba talina kyakoze kubanga musirifu tanyega eguno eno generation gye tulimu si aba diplomat si yakusiba ttayi twetaaga ba activist nzira nina gwe nagamba wano ne bagamba nti Mathias Mpuuga abadde lead of opposition time ye ya diplomacy eweddewo twetaba activist tugenda kuleetayo n'abalinnya ku mmeeza ng'oli agirinnyako bagambe nti omusajja bamukubye engumi mu parliament ng'alinnye ku mmeeza twetaaga ba activist sibaye kwogera luzungu zumalayo okujja na bitabo n'obipakiraawo gulawundi tetegeera bitabo gulawundi etegeera agitegeera kituufu omukazi atunda ennyanya ku kkubo agenda tegeera bye ebitabo byo by'omupangidde awo simozera ebitabo ng'oyambalanga honorable otunulanga honorable bino si byakwambalanga honorable byakukolanga honorable omubaka akola atya abantu banga nze ab'okumabanda ngenda bayigiriza kye bayita kansala akola atya ebimu honorable kubyendaba matu gaffe n'okutwaliza wamu tulina obuzibu bwa kasasiro obwo nga honorable gugenda bukwatako otya kasasiro nze nina ekitongole kye naggulawo emabega awo kibayita solid waste management era nze yali chairman ow'okumabanda kati nga mulwadda tulinayo chairman bamuyita Nusula eri nga waliyo ani nali ntandise programu eyo natuuka mu byabufuzi eya solid waste management nga njagala kuyigiriza abantu nti kasasiro ffe tumufuula omubaka kasasiro era gwe omufuula okuba nga talina makulu kasasiro osobola omumutegeka naaba nga ate omufunamu ssente nga njagala kusomesa bantu nti wookwata kasasiro n'omwawula kasasiro avunda n'atavunda n'omutegeka ng'omwawudde kawenja anaagenda okujja okkimu obucupa bwo bw'otegese ewaka ng'agenda kukulekera ssente osobola okuddira kasasiro wo gwe n'omupanga wali agenda omukima nga ate yagenda okuwa ssente n'omwawula obuveera n'oyawula obucupa kati nga bw'omussaawo bw'oti anajja ng'ayagala obucupa kawenja osobola mugamba nze mpa 10,000 bw'akuwa 10,000 lugenda kuyambako bwewaka oleme kutya nti ate kasasiro bwe najja ate gwogenda ogisasula abantu nali njagala basomesa kasasiro omukolo otya obba nga ogenda mumufunamu mu kasasiro ng'oggyeko bino eby'abaana zibayita pampa teriyo kitalina mugaso obuveera obwo waliwo ababutwala empapula ezo waliwo abazitwala obucupa waliwo ababutwala obusaanike waliwo ababutwala nga twagala tumwawule omuntu yenna n'oli asembayo abeerenga asobola okuba nga yafuna mu kasasiro nenteeta n'ekiteeso kwero si yafune ku mabanda neŋŋamba kati bwe tuba nga tugenze buli luumu ku luumu abantu olwakasasiro batandisa omusuula mu myala nga batandisa okwonoona obutonde bw'ensi olwakasasiro buli muntu tumugambe agenda tuwa 2,000 omwezi buli nnyumba eri ku mabanda 2,000 omwezi teri agenda suula kasasiro mu mwala nga yasasula ebbiri ze kituufu ziba zigenda muluma anti olumu abantu tubadde twaliko mu meeting emu bayine bagamba nti tusasula naye ate mmoloka tezijja kumukima kati kasasiro waleero tubadde tusasula ffe abeeno abatali mu kibuga tusasula batwala kasasiro enkola ey'okusasula nga tebannaba kukima kasasiro nali ndeesendeese nti omuntu waawa 5,000 tasobola kukwata kasasiro n'amusuula mu kkubo yasasula 5 ze era aba agenda tubanja nnyo ffe yawa 5 ze era ero saabajajjino mbawadde 5 naye kasasiro takimwa kati nga njagala enkola eyo etambulira awo abantu baleme kubanga ate boonoona obutonde bw'ensi olwa kasasiro baleme kuziba myalo olwa kasasiro olwaleero emyala gyonna gizibye amazzi gayajalira mu kkubo lwakusuula kasasiro mu myala kati nga twagala tutereeze abamu bakimanye nti kasasiro is a source of income basobola okufuna ekyokulya abalala bakimanye nti bw'anaaba asasudde sente ze zigenda muluma aleme kwonoona kasasiro oyo musuula mu abenga tasobola mumusuula bwentyo yenteekateeka nze gye nali nnina era twagisigala tugiteesaako ne chairman ne ero singa 3 muno mu matugga
kati byebufuzi bwe twayingira mu kaseera kano naye era ngamba Katonda nga yagadde nga mpangudde nina okuzzaayo ekiteeso ekyo nno kitwane mu kanso nkibanjulire engeri gye tulina okufunamu kasasiro source of income abantu baffe aleme ba affectinga nnyo ekirala kasasiro ekisinze okulonda kasasiro be ba service provider anti be benjukirako service provider be bawa emirimu oba be bawa tendezo bagibawa kuva nansana tebatunuulidde capacity yaabwe basobola eri nansana bagenda tunuulira ani azze ne obedience ava ani mukwano gwono omukulu agenda ogaba tebazze kutunula ku ground fe ground naffe tulina gwe tulaba nti ono yajja osobola kituufu ono yalina ability esobola okumanejja nkasasiro olwaleero bonna ba service provider batuwadde bayita ku kkubo tewali asobola yingira ku ssomo lyerwadde eyo munda wakyamaani yona waliyo kasasiro tewali agenda eri ku shative eri wansi ku mabanda bonna bayita kuno ku kkubo ayi ne bagamba bireete ne bajja ate abali eri munda kati bwe obuzibu bwe tulina ba service provider olwaleero be balina okukola nze bwe ntuuka mu kanso nja kibannyonnyola buli service provider yazze musoke mutuutuwe tumukomentingeko tugambe anaasobola kuba the end of the day bigenda kosaffe ffe mutuweereza buweereza ate ffe bemuweereza ffe tufuna obuzibu okusinga mmwe abatuweereza kati eyo ensonga nayo nkulu nnyo ku ba service provider tubakubyemu tutya tooki okay honorable twayanze abatulaba tuline honorable Arnold yesoboddeyo ajide mu kibiina kya National Platform agenda kuba yesimba ali ku mabanda tumwine ebibuuzo betumubuuzabuuzaamu ku tulabe oba asobola okubanga ate abinyinya bannamabanda saako neggwanga okutwaliza wamu honorable tulabye aba honorables nga balinga nga bazze embeera yaabwe embi talina kayinawo ne batugamba nga bagenda tukolera tuba tuli awo oba oli awo nale bakubyo bangalo na kalina awo na bikiyo na ina abakyala nga bataano etukayiyo ne yajjo tukolera mutuuka omukola kigaga mundeke zirange nyina ebyempisa mu seneze nateka mukalubu mu mayi musozinzirize tata gwe togenda tuyiwayo bana byabafuzi tulimu ebika bibiri waliwo ba politician ne ba revolutionalist nze siri politician era sizanyisa abantu byabufuzi nze ndi revolutionalist nze ndi mulwanyi ffe ba revolutionalist twagala kyusa nsi yaffe na mbeera y'abantu tetutunuulira byakufuna nze olwaleero bombaya mpangudde oba siwangudde azzeewo yenna nsobola obbeera emabegawe ne mmulaga engeri y'okukola ebintu kasaba nga ali ku mulama gwa kukyusa mbeera y'abantu abantu bali bubi nze ndi revolutionalist sisire mu nabyabufuzi era sigenda balimba nti nze ngenda bazanyisa byabufuzi bannabyabufuzi bazanyisa buzanyisa bantu katemba n'asuubiza ne byataakole ne byamanyi nti tebisoboke n'abibagamba nti bigenda kukolebwa wabula ffe ba revolutionalist tukyusa bulamu bw'abantu na mbeera y'abantu abantu nga bakyusa embeera abantu baavu abantu bali bubi olwaleero abasawo bava eggomba awo ne bajja nga bazekebera abantu omuntu ayokya kasooli ku kkubo kapita we wa mitwalo 2 n'omusaba ebbaluwa okufuwa ebbaluwa y'omusawo emitwalo 2 naye tajja nakujja tebazirabako ababaluwa batugaliza nti tebazizza ate nga omuntu bamututte ne bamaane bayita emyezi mukaga ne baddeera oyo omukazi oyo gwokyunya oyo ayina kapita w'emitwalo 2 ng'era omusaba ebbaluwa ya mitwalo 2 abo nze benziso olwanirira nze sijja kujadde kuzanyisa bantu by'abantu abo basobola nga bameya babagezezaako ne balemererwa nanti kisinziira ani gwe tunuulira nnyo kaabe meya oba kaabe tawuni kiraaka ekitundu omuva kansala nga mulwanirizi w'abantu ojja laba ekivaayo ebiseera ebisinga baagala nnyo tuziba emimwa nti kyegamba bakuzibako emimwa bakuteekamu ssente batakutaddemu ssente ne bakusaako embeera esobola okusa honorable bagenda kujja jjukira babaleza ssente ze basolooza mu kujjako ebiri ebyo bafuna myezi zaabwe nga 2 bakusimba 2 tudamu okukola honorable kizibu kati nze nsula ku mabanda nkulidde ku mabanda nkolera ku mabanda nze emirimu egyange gyakweyiya nze nina puru table bajja ne baŋŋamba nsasula emitwalo 15 puru yange esobola okukola 15 kitegeeza ebinyiga abantu bange nange binyiga era nabagamba sirina mitwalo 15 osobola oteekawo puru nga teriyo ya mubbaala eri ku kkubo olunaku osobola okukola emitwalo 10 kati ebintu byenjogerako ebisinga mbimanyi ate nze okujja wano ku mabanda ku bakansala sizze kugaggawala ate sizze kulemerawo wabula nange embala ekiddako nga bwe nninnya buli w'olinnya step oyongera ku siviyo
CV esobola okuyamba kubosa oba ofunye social network kituufu obugagga tetulina bujja mu bantu baffe ate betukulembera obugagga tubujja nga tukozesa mitwe gyaffe ne social network gye tufunye olwaleero waliwo ndaba wasobola okulaba n'alaba n'amanya reasoning yange najja n'agamba omwana oyo ngenda mukwatako mu ngeri eno bweti ne bweti kitegeeza kisobola okunnyongerako nga sifunye mu bantu bange babba nga tubabbye sibabbye bye biremu okubala abantu bannabyabufuzi abasinga bannabyabufuzi abasinga balimbibwa nali ate nga akulimba muntu munno abantu bangi nze mbalabyeko eyo bakulembeze bannange gye tubadde babadde balimbibwa naye nga yabalimba bati bonna byabufuzi munnaabwe ne babeera confident bo bajja kuwangula bajja kukola kino ne betera nti tebalina gulaawo naye nga munnabyabufuzi munnaabwe yabalimba nti wanze we nakola bona banange wano ogenda yitawo naye nga akulimba ekintu naawe kyolabako kyekyo nagambye nti abantu bamu babadde tebamanyi abantu abamu nga okusoma kutono muzze kubamanyisa kati tuzze kumanyisa abantu ate ekisingira ddala okuaffecting abantu baffe abasembayo ye information flow omuntu amanya ddi nti sente z'abakadde zizze omuntu amanya ddi sente z'abavubuka zizze naye abakadde nazo nga sente ziri myaka gyawala nnyo ebyo byonna byonna omukadde nga tabalina kumanya tubase eyo ye information flow gye batamanyi ekyo mutukoze mu ggwanga lino waliwo sente n'ogamba omukadde okufuna sente aba myaka meka 85 kati bakendeza wali mu nkaaga nene nkaagira omukadde ati siyali balenga mu 55 eyo gavumenti yaffe gye tulimu ebyo tebitunuulira etunuulira sente ezo twezikozese zonna zeeyagala waliwo sente ffe wetuli wetwagalira bagera wetezo abakadde balinga bananga bonna baafa dda jasi omwaka gumu nga bonna bafiridde ate kati kanguyo babeerako gwomulula abakadde ne basiibawo olunaku ne babawo emitwalo gumu ku ebiri twaliiri gwe tonnamanya kiri mu Uganda omukadde afuna sente kati omusanvu ogwo oyo gwakugambye ng'oyo omukadde mugezigezi nnyo bw'aba si mugezigezi asobvawo n'ebiri naye nga yakedde waliwo neyamuvuze ate nga alina transport gwataddemu nga transport gumu kitundu kati ezo sente lwaki banensi eno tetufuna yagikwatamu n'atulagira ku bantu abo tusabe essaawa yonna katuli mu kaseera k'okukyusa ebyo byonna honorable tuwulira president Museveni yaleeta parish development model PDM ewammwe eyo kiri kitya ffe zaatuleba batugamba zaabawejjere kyokka twala abagagga bebazifuna ate abagaba PDM benyenyini bebamwerira kati batekayo bannyinaabwe batekayo baganda baabwe ne bazifuna zo zirondoola ddi bazirondoola ddi era ffe abamu abawejjere tuzifunako ddi PDM oyo omulaba nasooka musoma ne mu study nga sinaba muyingiramu era nze ekyannemesa omuyingiramu oba omufuna kuba enteekateeka za gavumenti bwe zijja gavumenti yaffe lwakuba abantu bano ne gavumenti tulimu eya NRM eyagala nnyo olimba abantu nti NRM yegaba ssente abantu tebaawula ate ani agaba government is the people for the people by the people we us is the people for the people by the people government be bantu ezo sente ze bagaba eza PDM musolo gwaffe era togaana zifuna nti sente ze NRM bana be NRM abatasoma be bagenda babuzaabuza abantu nti NRM yagabye tebasoma tebamanyi what is government yeffe sente zaffe era ogwo musolo gwaffe gwe bakwatako ne batuddiza abe NRM ne batufeera nti ze NRM era ne bazikyayisa abantu basobole osigala nga batono abazifuna bo bazirye ekisabu kye tuzeegobako kumbe sente zaffe kati abe NRM okububbi bwe bayina bagenda bagamba abantu nti sente za NRM Museveni agabudde abantu ffe olw'obukyali bwe tulina n'obusungu bwe tulina ku NRM ne tuzidduka bwe tuzidduka bo be bazirya ne bazisigaza ke kabadi akalyawo ogenda okwetolola nga bazifuna ba Luganda mukwano gwange oli nga zitambulirawo mu kantu oluganda yazifuna mwezi guno walugugu bo batobe bakola nze kyazinzirosaamu kuŋŋamba nti ngenda kuwandiisa abantu bange nze ndi mukulembeze mpandiisizza abantu bange ekibiina ky'abantu 15 ate basooka kuwaako omu bampe abantu bange bagambe nga bayiseemu okitegeera banyiigire bagambe kansala
ye yafuna fene gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiryo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro, gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1561987 oba noti 75 noti 1638. ate ng'osobola otusanga Matugga. ate gwe yandetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. kitegeera banyigira bagambe kansala ye yafuna fene tulinafuna awo kanange wekinnumira ningamba lwaki tuli 10 mutula meeting ziringa 10 tuze 10 lwaki muwaako omu ngate fena tulese ali simuwe ekibiina nti abantu 10 obagenzi bagende muwabalala 10 bagende temugamba nti buli omu afune kakadde abantu ku bwavu baliko ne bwe mubawa 5 ate obadde okimanyi nti honorable sente ezo bwe mugamba nti milioni 10 ab'ekibiina bali 10 nti ate bo bwe beegatta ab'e10 nga balina milioni 10 zisobola okukola amakulu osinga akakadde osinga oziwa omu ogenda zimuwafuwa ebbiya omu omuwe ng'alina ebizibu bamubanja asasula abaana buno enembe gye tulimu akakadde omuntu akalabanga 10 ku mbeera gye tulimu kati abantu b'enyalemu abo bagenze ate abantu b'enyalemu be basinza okuttalira Mwami Museveni akalulu naye tebakimanyi ebyo bye bakola ebyo bye bisinza okuttira ndaba bagaba enkoko ziba zaabwe nazo enkoko tebazigabanga bo era enkoko zaffe sente zaffe zamwe wa musoro enkoko zaffe nazo zazo zaffe era wafunira chances zifune kuba oli ku sente yo olwaleero buli kyogula musoro ogwo abaana boweerera musoro ogwo transport bwe baga tukese batusane walking fee ngo kutama yo ku mabanda bakujja ko omusoro ino government mwetuye walking fee okutama yo ku mabanda mirundi eji bakuba fine tasula olagawa buli kimu bakitaddeko omusoro nga bakubuuza olagawa waki wetala yeno government gye tulimu kati sente za PDM ezo abasajja babazireeta baagala nnyo bazikugira abantu basobole ozisigaza bazifune era guno omulanga gwenkubira abantu sente bwe za PDM bw'oba ozifunye zikozese zitwale sente zaffe si za kibi nti z'enyalemu sente zaffe fabizivaamu abaluwa musolo abamu baziyita za kibi era bazidduka bazuza sente za kibi naye nga munaye sente ezo zaffe njagala tugereko wali mu kibiina kyo nga bwe twetulula mpolampola tulabe ate engeri gye tuwunzika programu eno His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti tugenda mu Uganda mpya abantu kyakuba obamenyeremenyeremu Uganda empya yeriwa kuba nyina mukwano gwange anyway na muganda wange ye yandaze nti ye emirembe gyayina yebaka azukka n'agenda n'akola n'akomaona alya ne famire ye bulungi embeera ye eryoke yetayagala byadduka ebyo abantu byagala omuzaamu kuba yaga President Museveni waaviirako bw'ati bagenda kudda mu dduka ate yabikoowa kyokka kyamazeemu amanyi nti emyaka gyalimu President Museveni gwe yakalaba yekka kati simanyi oba yaddukira mu buliri oba yaddukira mu lubuto kasooka otemeremu awo Uganda empya batulaba mwenna kale wano gwe wali ekinosi Uganda empya gye tugendamu tetubagamba nti tugenda kutunda eno tugule endala Uganda empya gye tugendamu abantu bayinza obeereyo nga balowooza mwe tugenda gitunda tugule endala eno Uganda empya gye tugendamu yeeno kanji bannyonnyole Uganda empya gye tugendamu togenda kubeera Matugga oddekawo empe ogenda sigala Matugga naye ng'oli mu Uganda mpya Uganda empya gye tugendamu ye Uganda erimu eddembe nga oloopa ku poliisi nga tolina wadde 10 nga gw'oloopya alina akadde ne bakuwuliriza ogambye ota ng'ogenda ku poliisi n'otwala omusango ng'oloopa omugagga alina obukadde 5 mu mpale nga gw'olina nusu 10 naye ne bakuwa omukisa ne bakuwuliriza eyo ye Uganda gy'empya Uganda empya gye tugendamu ng'emisolo gituyamba ng'emisolo gyaffe gigenda kukola amakubo gaffe nga togenda kutambula ku Semuto Road wovugira dakiika 2 ovugirewo essaawa 2
Yeyo Uganda entaje tugendamu. Uganda entaje tugendamu. Ng'omwana wange nze Anodi akola ku puru ku mabanda. Asobola okusoma n'omwana wa chairman wewe C5 mu ssomero limu. Ng'omwana wange asobola okwogera n'aba ne equal justice n'omwana w'omugagga. Ye Uganda entaje tugendamu. Uganda entaje tugendamu nga sente zaffe zirina value. Ng'omutwalo osobola okugula ka sukali n'omugati n'amafuta n'otwalira maama wo n'alya. Olwaleero omutwalo tosobola kugula mu sukali na mu sabbuuni ne gukumala. Uganda empya gye twogerako ye Uganda gye tugendamu nga ffe Abannayuganda ffe twefuga. Tutya Uganda ya leero tefugibwa Bannayuganda. Ekyo balero kimanyi. Teriyo muntu kati kankubuulire tesobola kubanga ensi yaffe efugibwa Bannayuganda ne tuganga bannansi tetulina privileges awo kana kubagwira. Nkakuddiremu. Olwaleero aje ndi Munnayuganda ndi Wematuga. Bwe bankwata n'Omusudani, Omusudani bamutuuza mu maaso kabangalize nannyini nsi banteeka wansi. Lidako. Bwe bakwata n'Omusudani. Omusudani atula mu maaso. Awali waliba ossi. Nze banteeka eno wansi. Olulonna lwaki. Kyokka nze nannyini nsi. Uganda efugwa bagwira. Bwe omukisa tebasooka guwa gwe Munnayuganda. Tuli village gye nninanga nze Munnayuganda eriwa. Bakulope n'Omuyindi. Omuyindi omanyi bamukwata. Akuyingiza eri omuyindi ali wali akuba simu. Akuba simu. Era kyokka ye mugwira. Nze nannyini nsi. Uganda empya temugenda kuba mwana akolera wali bayindi nga bafuna 3,000 ate nga basooka simba line ne beerobozaamu abanayingira. Tulina okuba ne wegibiiru nga munnansi tasasula wansi wa 15,000 ku mutwalo. South Africa ekikola. South Africa teri munnansi asasula wansi wa mutwalo. Gw'omugwiro gw'asasula entono. Omugwirwa omuyindi osasula 3,000 ate nga tusooka simba line sebo ne balondamu gwe n'oli mujje naye nga gwe naye wakedde gwe ddayo ojja kujja olulala. Be babola bendaba nga basimbira bakazi banyinaffe ne babonaabona ne batuuka ku mulimu ng'okuwa omulimu agasooka kwagala babikola bamanager n'ayagala abaana b'abendi bamalawo balwadde ne basiiga abaana b'abendi obulwadde. And what confuses me mulimu ate bamanager nga ate Bannayuganda naye nga ate bayisawo Bannayuganda bannaabo. Ekyo kyonna kiva waggulu. Tetulina independent institution mu Uganda. Obukulembeze bwayonooneka kuva waggulu. Kooti ekuwa bbeire ekuta polisi nekwatira ebweru. Awo n'okola emisiimo. Ani alina obba mukama wa kooti ekuta ani n'oyagala odduka emisiimo n'oyagala osigale mu kooti munda. Okitegeera? Ebyo na mu Uganda empya mu Uganda empya tebigenda kubaamu. Ensi egenda beefugwa Munnayuganda. Ensi egenda beefugwa Munnayuganda ng'alumirirwa Uganda nga ye bwe yali edumiriddwa famire ye. Naye kambuzemu nalema kiki ekiseereza amazzi g'e Uganda tubanga ne tulina amazzi ate siga nusu nga 5 ye Uganda empya tugenda okukola ebyo. Eno Uganda gye tulimu ebitongole byonna byolabye ebitwala amazzi ebyo bikola amazzi masannyalaze biki birimu bagwira. Ibo ne bumbuulira ku masannyalaze musanze nga tegeja anzijukira Honorable Waiswa Mufumbiro ali mu Komera. Yagamba nti mu Uganda gy'osanga amasannyalaze nga obeere waka gagenda ku mulimu. Bw'ovuga n'ogenda ku mulimu ne gadde waka noko bannagakozesa ddi. Ate kumanya Uganda eno bannaye Katonda yatusaasidde n'atusaasa ne tufuna ku Uganda empya. Mu Uganda eno mw'osanga omuntu omu bw'ati ng'asobola okubba mu lunaku ssente ezikola bajeti ya Wakiso district. Bajeti ya Wakiso yonna omuntu omu n'azibba mu lunaku lumu mu Uganda ate n'asigalawo ng'atambula. Bw'oba oyagala omanya nti eno Uganda mbi nsuubira wali muto wawulirako ssente za Global Fund. Omanyi yazibba yali gye mu muweezi ne bamusibako. Olwaleero nakati minisita ate mu gavumenti eno yennyini oba ogoba ki ogoba bubbi oba ozza bubbi kyokisa kati oba omuwadde butaala olaga n'abajja nti okubba si kubi. Olwaleero ffe ekibiina kyaffe we kyagoba mpuuga nga 5 abasinga omuwolereza baali b'emyaliro. Omanyi lwaki bagamba omusajja oyo mugezi tugobye omusajja omugezi tugoba bugezi tugoba nkola. Presidential material ayogera oluzungu lawyer ate tusembeze lawyer omubbi. Kati Uganda yaffe ekiza lawyer yabasobola okuwolereza ababbi. Mu Uganda yaffe n'empya eya President Kyagulanyi gy'ategeka temugenda kuba ebyo. Abo wennyini we tukuteera ffe tuta abalina ne diguli ne zi PhD kasitoba nga tomanyi tosobola kukolera abantu. Twatadde oweebusire wamuwulidde n'akolima
natandika okudula yayisa abataka 20 ewakajobera busire kwa abantu abayiri munjogedde n'abataka bange okimanye ne Uganda empya tugenda kukwanika abalako yayisa abantu 20 ewaka mu lujjalwe natugamba njogedde n'abataka ne bangamba nzije olaba okuswala okwo omukukunavu botuko kuna maboti omukukunavu munjogedde n'abataka so obusolole kolebwa abantu abiri omanya abantu abali mu constituency eyo gwolita abiri so olaba okuswala omuntu abadde owekitiibwa noddayo n'obanga ogenda yita abantu bakusekerere ene Uganda empya Kyagulanyi akulaga nti osobola obba ku musenyi wootikkira n'ofoka honorable n'otegeere n'okiikirira abantu osobola okuva mu chapati z'osiika n'ojja n'okulembera abantu b'oku mabanda ate n'obateeseza bulungi yeyo Uganda empya mwe tugenda nga buli muntu alina equal opportunity nga buli muntu asobola okwogera wonna waali n'awulirwa tuvudde ku mulembe gw'abasajja ababadde bamanyi nti be bateekeddwa nti bano ekintu ekyo tibano bayivu ate balina okuba bawona akantu kenjagala otangazaamu abantu b'omu Buganda abantu abo bonna bagenda bagamba nti bo baana ba Buganda ndi simanya baana ba Buganda ffe tuli baana ba Buganda Buganda erinamu abajjwa n'abatali bajjwa Buganda etwala bonna abaana abazaalibwa mu Buganda abateeketeeka abagamba nti baana ba Buganda oba baba bitiibwa baavaawa tebava ngaffe gye twali olwaleero ow'ekitiibwa Seggona waba wa kitiibwa nange nsobola ofuuka ow'ekitiibwa kati ebusiro twajjeeyo ow'ekitiibwa ne tuleeta ssa ekitiibwa kya ssa ani yakimuwa Ssaabasajja Kabaka ani ewa ow'ekitiibwa era Ssaabasajja Kabaka kati twaleese tuli mu baana ba Buganda mwe tutambulira bwe tuti kati bo baweza tujjeeyo simanya abantu twagala Buganda tuma tusuula Buganda gwe twaleese Munyoro kati ate ekirala kyenjagala abantu bajjewo waliwo abalowooza nti Uganda empya egenda tambulira ku Buganda Buganda is a region mu Uganda abantu abasinga balina mentality eyo abalinga bagamba nti NUP etambulira ku Buganda tuli ku Uganda kyovoda basekretary general ye Rubongoya wayiswa mufumbire w'Ebusoga kata naye muwanika tukola Uganda Zodriga ye wengulu tukola Uganda si Buganda zona tribe music Australia era bamba tugamba Rubongo ya mbega mwagala tube na Baganda kino this is a regional party eno party ya Uganda abantu abalina mentality abagamba nti namba bambega munze Museveni bwabakwa ne kigongo abega ye kigongo ye vice chairman wa president Museveni banga yo no buchango bawo ali mu mwega abegera ffe abantu abatasoma ate nga balowooza nti basoma nnyo okusoma si bibana bitabo bingi okusoma kutegeera muli tulina balooya okubaga twali ffenna mu kilaasi naye nga era waliwo baavaamu ne tusinga okusoma si kufuna diguli nnyingi kusoma n'otegeera ekyo okitegeedde tetwasoma nnyo naye twategeera kati nze nategeera nti Uganda nnene erimu tribe eziwere 100 tetulina kuzinga ne batusomesa nga batubuuza have you understood mwalimu abawanika n'abasirika oyinza osanga awanise omukono naye tategedde nnyo ate nebamukako ejangu otunyenyolemu nakyategedde bewakukunavu abo basemujju bamanyi basoma nnyo najja ku TV y'eggwanga n'ebitabo weebiti biyamba ki ebyo ebitabo by'opangawo nze owakatale oli atunda lumonde talina kyabimanyiiko ye ayagala kukyusa mbeera abaana be babagoba omukwatiddeko ki ebitabo byo bimuyamba yeyo Uganda gye tugendamu era bannamatugga bannagombe mwenna bannamabanda abandaba mukyuse ensi yammwe ng'etandikira ku ggwe Kyagulanyi akulaze nti ensi egenda kyuka etandikira ku ggwe kyova batuggayi kakuume kanoonye kabanje tandikirawo woolyo bbanje akaluluku kuba akaluluku kalina amakulu nnyo gavumenti yaffe gye tulimu eyagala nnyo okulaga abantu nti akalulu tekalina makulu kyokka ate yekategeka abantu ne bateebuuza etulaga nti bw'oba tolina muntu ogenda fuga etegeka kaaki emanyi values z'akalulu lidako abantu balowooza nti gavumenti ebagamba nti akalulu kano tekalina makulu era osanga owenyale magamba akalulu akajjako Museveni mulimba waliwo yangambye bakawangula dda bamulangirira dda yategeka kaaki akatalina makulu lwaki akategeka akimanyi nti ekikola bannansi ekikola eggwanga bantu amagye olwaleero tegawera miliyoni 3 amagye ne poliisi byonna tebiwera miliyoni 3 abantu tugenda mu miliyoni 5 kati gasobola okutwempa pawalinga ago nga tusazeewo gasobola
kati kankuwe kiyo kulabirako abantu emitwalo egi mu Uganda yonna ne batuka ku State Square Museveni abagenze egi joka ne waete mambe ziva wa buli bana tijisobola kumalawo mitwalo ibiri emitwalo egi tuzo bokubali babata tuzo bomu zempuli ya tasobola tako bibiri olabe nsi we kulaba ate teri mukulembeze wano diplomatically mugezi nga Museveni abimanyi tasobola kiza weka wempe tuka kawanda tuka kawempe abakomyero atukomya wakimanya abantu be bakola eggwanga Muzeyi Museveni bwe yali ategeteka akaluluke n'enfuga y'ofuga teyabala ko manyi ga abantu era kyobola bonna abadde bamuganya yayitanga b'amagye emikwano gye yali tasuubira nti basobola obbayo omuntu eyasomayo mu diddi najja n'amuvuganya strategy ze zonna temwali muntu buntu music dance and drama yeta kisuubira najja nafuka ekisuubira yasuubira ngamugisha muntu babesijja be n'abategeka awo Museveni abadde nga akola opposition nga ajiwa ne script kwetambulira kati kankuwe ekyo kulabirako kimu okimanyi Ssemujju Ngando yeyabiza FDC okwawukanamu yavayo n'ajanja yavayo n'abyogera byonna sente ze baba mu kalulu akawedde naye okimanyi nti bazi baba mu kalulu akawedde nga mwali n'asirika script yali yamuwandiikibwa nti olina kwogerera wano time bweti mu ssaawa bweti Museveni yabibawo ebyo omuyifu ne bamuwandiikira kati kankunnyonnyole Ssemujju Nganda bagenda mu kalulu ka 2021 na FDC tegenda leta presidential candidate nga bagenda kuwagira Kyagulanyi era ne Besigye nga akimanyi nga bateesa Nandala Mafari ne Amuriat basinga Museveni alaba tekimukolera ye Kyagulanyi okubaga tavuganyizibwa ku bano abayita abawa ssente bajje beesimbewo baba wa ssente Ssemujju Nganda yali mwogezi yali Secretary General yali mwogezi yaliwo sente ne bazitematema nga atudde alaba pulani ne bagimuyitiramu yonna gavumenti bweyina otambula nga alaba tumala okuva mu kalulu wayita emyaka egi script ye nga bwe bagiwandika nti nga wayisa emyaka ebiri ojja kuvaayo yali ekibiina kya FDC kyabike avaayo ayogera nti ekibiina Nandala ne munne bakitunda nze sigenda kukkiriza kuntundiramu kyokka luli sente yazikwata n'azigaba okitegeera eyo script Museveni yali yagimugamba nti awo olina okukyabiriza ekizana yakolagana naye nnyo obusajja batulimbidde ebbanga Lukwago Ssemujju bampuuga n'omulodi kati omulodi ye firimu ye yafiiridde wano omulodi ku mwala guno yabadde ayagala kuwabya NUP agwewalama atekeyo bakansala nti NUP ffe tusinga bakansala abangi mu kanso kati yewalama omwala guno atekeyo NUP awoza nawandika Secretary General Bongweya ku byemwala bakansala ba NUP ne basayininga laba Katonda atali yanguzi tufuna abaali munda batugamba Lukwago byonna yabimanya bakansala akulimba kansala talina kyasayiningako nga meya ne gavana wa Kampala tebasayininzeko be basembayo kansala ne bwendeeta ekitenso bali be basembayo kikoonako kituufu ati Lukwago ye n'ayabikira awo n'asirika era nga mumusumulira gw'oli omuliddeko nga zeemukobyako mwana akikuba akiza ku NUP kati akikuba babuuzaako banyabo ne bassebo yenze Lujja Properties real estate man mbatuusaako emirimu egy'enjawulo amataka amayumba oyagala nnyumba yakusulamu oyagala kuzimbira oyagala nnyumba yakupangisa byonna Lujja Properties ebikola tusenda amataka tutunda amayumba agawedde agapangisibwa gwenna ali eyo nga wandyetaaze poloti newebanga okutandikira ku $5,000,000 naye tugikutuusaako okutuuka waggulu oyagala nnyumba ya $2,000,000 oyagala mizigo gya $3,000,000 oba gya $5,000,000 zonna tuziina tukira ba Lujja Properties bakutuuseeko emirimu egy'enjawulo balangana bakamaabe abeeni alimu bonna batulimbidde ebbanga abantu Kyagulanyi yazze okulaga opposition ebaddewo kati kankubuulire okumanya bano abasajja bazibu Suubi wagiwulirako ya mama Mbabazi abagiyingira baali abo bampuuga bamukaaku bajja beegatirawo awo okitegeera bo bazze babuukira buli kantu nga Museveni ababalira Museveni abala akalulu kano wabeerewo opposition ew'amaanyi naye nga muntu we alage ensi nti tulina democracy tugenda mu kalulu ne bempangula abamu bakkiriza kuba kati abefudisi bavaire bagamba batuwangudde abadipire bagamba batuwangudde tuyina Mugisha Muntu batuwangudde okimanyi Abedi Bwanika buli we balayiranga Museveni yalayiranga naye ng'agenda n'abawo nga balayira olwaleero yakugamba nti Kyagulanyi mufu
naye yatulanga ina kinza ndi Museveni awangu olwali avana agamba nti Kyagulanyi mufu nnyo kati kankubulire okimanyi Besigye oyo ayinza okuba yali musajja mutuufu naye abaali bamwetoolodde baali tebasobola mukkiriza awangule tusamulira mulimu Kyagulanyi alina Katonda era bwe ziba mmandwa yakwata wansi ne waggulu Mpuuga yali ateeseteese mwene NUP bennyini akolemu NUP eyiye yefuulire Kyagulanyi ajjenga ye presidential candidate guno omwaka ke yali abala yali deputy president mu Buganda yakabala ng'alina n'ababaka ababe era abamu tebaasayininga nga tugoba ekiwandiiko ekyakifulumya Mpuuga mu parliament kuba commissioner abamu baagaana na Joyce baagala yali ayagala okugattagana nabo Baseggona n'awoza Mpuuga mukwano gwange tuli ku nsonga za ggwanga nyonya personal friend kati nze ngenda kulya ku mukwano gwo eggwanga abakyala abali Arua bagenda kulya ku mukwano gwammwe kati ye Uganda gye tulimu eyo ey'abasajja abo babayi tubadde nabo era nkugambye Kyagulanyi Katonda ayinza obba yamuyamba ne batamulangirira kalulu kano ayinza oba teyaliwangadde mwaka kwaba abasajja baali musse abasajja babi kati kankubuulireko olaba Thomas Sankara wamuwulirako eyamutta Kampowero yali mukwano gwe era balwana naye ne bayita mu struggle ne batuuka mu Ntebe n'amala n'amutta kati abalabe basembeze yabasembeza mu DP block tandiko basengejja nga bwajja muyabawanga kaadi nga akimanyi bano kasukemba abalaga ensi singa teyabawa kaadi abantu baligeyira ababwazi bajabantu omusajja ono ali abasajja ba diplomat kale katubawe mubetegereze mubalabire ku bikolwa byabwe Mpuuga nga yasirise nnyo atanya ayogera kibagwa Mpuuga ekibiina kye kifunayo ababaka babiri aba parliament ojjanga n'enkuwa enkoko aba babiri bw'abaleetanga mu parliament abaddeewo banaye nga bavaawo okay tuli ku Lubalusewa TV nze ajesabwe tuli Honorable Arnold agenda kuba yesimba wali ku Mabanda singa byoyogera ebintu byonna bituukiriza ku Mabanda eno girabanga egenda kuba etambula bulungi Mabanda agenda gikyusa nnyo ate nze ebiroto ekibigendera yange si byakulwa mu kifo ekyo kimu nnyo bwe ndabanga abantu b'oku Mabanda mbasakira kitono okusinziira ku level gye ndiko nga nteekateeka okulinnya we nabasakirira ekinene kuba buli bwova wano ogenda olinnya mpola kuba emisolo bwe gigenda kati gyetusobola nsobola ku municipality for tuddi zaako kati bwe ndabanga wano nkyemba wa kitono owa municipality ate nga ndaba atuvuddemu nga ngenda awo wennyini ekiza ne bano bahola liba bagenda okujja babere nga bechekinga saayo no yinza okujja saawa yonna nze buli ali maaso awo mugamba buli wogira bwoti ffe tukulaba era tujja kuba batugamba nga ffe bakulembeza abenkya enkya yatuuka dda nze nna n'omwana kali naye bw'anaatuuka nga muganga nze nkyali awo oba oyina ovaawo obukulembeze obw'enkya enkya yatuuka dda tugenda naye budde buga tuyitako obudde tetuyina Honorable mu byobufuzi oba mu ba activists ani gweweegoma n'ogaana omuntu ono enkola ye kivula lwaki ndiwa nze mu buto nakula mu byobufuzi neegomba omusajja baali bamuyita Hussein Kyanjo omugenzi Hussein Kyanjo n'omuntu omulala gwe nayagala lwakuba yatuuka n'akolamu kano bwe kati yali Erias Lukwago nakula mwagala engeri gye yali awozaamu mateeka bikyawo ne Hussein Kyanjo naye Lukwago bwe yatuuka gavumenti ya Mzee Museveni eno ne mu facilitating n'akyuka n'ava ku mulamwa naye Lukwago yali musajja wa ddala era be basajja be twali tunuulidde olabanga bali omwezi agenda kumulyawo siya Lukwago yagwa dda olunaku lwali mwezi lwe yajjayo empapula n'agenda ku Electoral Commission lwe lunaku lwe yagwa era Lukwago nali seya Katonda awulira nali engeri nali mwagala ennyo nali musabira awummule mirembe aleme kujja kwetaba mu ntalo ofundikire ng'ogudde lwakuba Lukwago alina advantage emu nti gavumenti emwagalawo yo gavumenti yagala nnyo okukozesa opposition abaabwe emwagalamu nnyo era akalulu ako eyinza okwagala okakwatamu naye tukalaba tugenda kabanja Allah kuba ebiseera bino tugenda abayinza okugjako network za media zonna nakiwuliddeko era banesimu tugenda kuweereza era obululu obwo tulina obukwatisa ku masimu wali tubeeremu nnyo Lukwago bamwagalawo gavumenti gwe yagala otesobola kwagala bali mwezo mwezi bamulaba musajja ngwanguli ate eri antama ate muwulize buli wobeera ennyo eri omuwulize eri bakama abo buli kintu kyonna kikutambula bulungi bano abamulaba nti baagala ate ebifo bye baagala babibeeremu
balaba omwana azze kati nga Kyagulanyi Ssentamu balaba yalina oba wansi waabwe nugo naye kati kangonye ekintu kimu Katonda tagera kibi Bobi Wine w'emyaka 10 emabega noona aliwo okubanga segona go kabirira Bobi Wine utakuwa kadi golaba kijja Katonda abane byabala omusajja oyo bwe yali afaanana emyaka 10 okubanga banonyezaayo criminal case yonna gye bamuteyako neebula gutamanya nti yaliko amafuta ga Katonda iwe ne bwemutiira zisimula banko ne baga nti principal yakola yako n'akakyala bwe kati yayagalako omwana bwati sibira banga nako gego kyengugambe nti Katonda abane favor banaffe tuli eno tuli baavu tubadde mu katale nina abaana bezadde bali babiri sinna wasa naye Kyagulanyi baabula ate nkyazaala kuba mu Uganda empya bw'era abaana ebbali babiri naye Kyagulanyi ate nga yalina ssente wabula kyekyo kyengugambe waliwo favor ya Katonda gyawa omuntu nze era kyenagamba abantu nti buli agamba nti NUP yagutunda kaadi neeteekamu ssente labira ku nze nze gwe nali nvuganya incumbent wa myaka 10 alina edduuka electronics alina ssente mukwano gwa meya ninako bwali ovuganya alina edduuka electronics nze napoolo incumbent wa myaka 10 mukwano gwa meya era yali yamusuubiza yalina ogifuna kati nze Arnold yawa ku pool na wayo kina baba mipiira gya pool ku kitebe oba chu chengu abasinga bonna abagamba buli gwamye kadi nagamba ndi yasenda ina labira kunze era nza abasinga bagamba ndi mulogo daiya ekitebe kyatulumuli obusobozi nze nagenda mu screening nga nyimiridde byenjogera kombi manyi nze sina wensoma wanda yakonga na wensoma ebintu ebyange biri mu mutwe kozi Kyagulanyi okuba yajja yampa obuvumu ndanko kukkiriza ninga nange ensobola era nze nagamba Zambali twalina ya mwana mugamba we checking gwe NUP kama ebisanje ebi kana kamba tajje bibiri ogudda gwange wakamota Zambali namugamba ebisanje bibiri bwe biggwako kana kamba tajja kana kamba tabavawo ebisanje bibiri nze nzija ate tulina n'omukisa nansana okusoma kuwanso nasoma nsoma okwesimba kuba president nansana yesinga obunene mu constituency zonna mu Uganda n'abantu abangi tulina omukisa tuyinza okudda 231 nga Gombe ne Busukuma constituency nga bajiwadde mpi era ddawo nsobola okujja kwabo nnyo kuba obuvumu mbulina n'obusobozi sente kebo mpyo kasobolako kayiga sente yebwe mupi wano olwaleero yaffe kadi ya NUP bw'ofuna kadi ya NUP sente oba ozimaze eyo yennyini yeriko finance abakuwa tumanyi bava nze nyinza obba sina kubayo kipande kyange siina sente naye abandaba mu katale mulimu abasajja bange kati nga manager David atunda buveera oyinza obba omumanyi yaliko buloka w'amataka yangamba ebipande 50 byange yanga gwe funa kadi ebipande byange abantu bakulaba Kyagulanyi alina amafuta ofuna kadi abakubira essimu tomanyi bava nze mulimu n'abangamba ne bangamba kati okukyusa ennyambala nti obadde muvubuka nnyo tugatanga okussaamu ku ssente kuba nabagamba nze bane sisobola kwewola suuti siina ssente ne bangamba gwe guma noonya akalulu ko wooli tugenda kukyusa embeera yo ffe nga ffe ku lw'NUP si ku maanyi gange ku lw'okuba nti nina akabonero manvuuli kati kwe kwambala ku siya kati nze mpita nga nyimidde ne bampitirawo ponalebo maanyi gaba okay gatumba umano tujja kuba tumuza obudde bonna alodi sibula abatu abano obugambo busemeo bwa namabanda ne gwangu kutwalizawo bannamatuga bannange bannamabanda bannayuganda bannange nyongera okubajjukiza n'okubakubiriza tugende tulonde kana akalulu akajja naye akalulu kuba omala okaloonya n'okakuuma olina okukabanja eno guno buloka gy'oteeka kana akalulu ly'ettaffaali ly'ogenda ofunamu mu nsi ensuubize mu Uganda empya kati bannamabanda bannange mbasaba munneesige mumpa akalulu ngenda kubakolera ebyo kansala byalina okukola sijja bakolera ebyo byesateekeddwa kukola wabula ngenda bakolera ebyo byensobola okukola ate era nga nteekeddwa bibakolera so nsimba sibulya wano ku TV ya Rubatuseewa mweyongero tuwagira mweyongero giraba mweyongero gigoberera mbasaba mumpa akalulu kulwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka wangaale. Amina tetujja kusukka waawo abateeka mu esimu tubebaza tubadde ne Honorable Arnold bambi mutuwera akalulu awo ku mabanda byayogeddeko namwe munyini mugera kuba mubyerabirako musobola okubanga ate kumuwera ddala kibayita akalulu nze Ajje Samuel
ate nga Elisha wali eri nga producer waffe sobola okubanga tutambuza ensonga bwezirina okubeera. Tujja kusukkawo wano abatukuumire atakuumira mpeera. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.